Eddie Mutwe aluwa General Muhoozi amwina mutabani wa Museveni anno Kyagulanyi Center mu Robert Bobo avuddeyo n'agamba ebigambo bino bannayuganda banyiivu engeri gye baswazizaamu Eddie Mutwe dehumanizing him ne bamukolokota ne bamukuba yenna ne bamunonayonoona mutabani wa Museveni n'avayo ne yeewaana n'avayo ne yeelalika n'avayo ne yeesulubabba n'addala mu kwewuuba mbwamuyigiriza lunankole kati nno kino kijja bannayuganda mu mbeera era essaawa yonna General Museveni ogenda kukiwulira Kyagulanyi awandiise ebigambo bino ng'agamba nti Eddie Mutwe is all of us. Eddie Mutwe ye ffenna. Okitegedde, today it's him, tomorrow it could be any one of us. Nti olwaleero ye enkya kisobola okuba omulala yenna ku ffe. Museveni's brutal son is illegally holding, torturing and dehumanizing him while he boasts about it. Mutabani wa Museveni, omutemu wa kuno, nakyemalira wa kuno, ali mu kumukolako ebikolobero, ali mu kumutulugunya, amukutte mumenyi bw'amateeka, ali mu kumuswaza ate nga akyewaaniramu ku byonna ku byo kyali mu kukola. He says he is teaching Eddie Lunyankole, agamba mbu ali mu kuyigiriza Eddie Mutwe kwogera Lunankole. Eddie represents more than himself. Nti Eddie Mutwe ye achiikirira abantu n'okusinga ye. Okitegedde bantu bangi baakiikirira n'okusinga ye okwekiikirira. He represents all of us, achiikirira ffenna who dare to dream of a just and a free country. Abaloota okufuna n'okubeera mu nsi ey'eddembe oba ensi etweyagaliramu ejjudde eddembe buli wonna. Okitegedde? As painful as these times are, we must not despair. Nti newankubadde kano akaseera tulimu ka bujiji, ka kulumwa, ka kunyolwa, naye tulina kudda mabega, tulina kutiitira, tulina kupondooka. All Ugandans of good conscience must come together and coerce around to values that bring us together as a people. Tubona bannayuganda abaagala enkyukakyuka ab'omutima omulungi abannankyukakyuka tulina kaseera tulina kuba wamu, tulina kwegatta wamu, tulina kugamba kigambo kimu, tulina kukwataganira ku ebyo ebitugatta eby'omuggundu eby'omwanguka okulaba nga tubeere kintu kimu tweggyeko erukokobe lwa Nakyemala General Kaguta Museveni ne mutabani we omutemu. We must renew our commitment to fight on until Uganda is free. Tulina okuzza obujja kya okukkiriza kwaffe obwetaavu bwaffe obw'okugobako Nakyemalira paka Uganda nga tuginunudde. Please join us today 2 p.m. at Makerere Kavule for a solidarity gathering. Bannange mutwegatteko wayo saa 8 zennyini wali Makerere Kavule olw'obumu okugoba Nakyemalira nga tulaga nno tewamu ne Eddie Mutwe. This is a non-partisan opportunity for unity. Friends of Eddie Mutwe and other Ugandans of good conscience, let us come together in solidarity, not just with Eddie, but all political prisoners. Nti olwaliro bannayuganda bonna twegatteko mmwe abaagazi b'emirembe era abaagazi b'obwenkanya mmwe abaagala Eddie Mutwe nammwe bakwano ba Eddie Mutwe mutwegatteko wayo Makerere Kavule bannayuganda bonna gye muli tusobola okuba nga tuyimirira wamu mu bwenkanya wamu mu buvumu ne Eddie Mutwe alisi Eddie Mutwe yokka wabula n'abo basibe bonna bannayuganda abali mu makomera. We are Eddie Mutwe Solidarity Gathering Makerere Kavule to 2nd May 2025 2 p.m. Bigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byasindise nga bisindikira mutabani wa Museveni ne bannayuganda mwenna. Mutabani wa Museveni yavuddeyo n'alaga ebigambo bino. Muhoozi Kainerugaba learning Lunankole ng'adde ekifaananyi kya Eddie Mutwe nga bamudehumanizinze bamwambudde bamusazeeko enviiri bamukubye feesi yonna yenna azimbye nga bagamba mbu ali mumuyigiriza Lunankole ne his time is coming. Bino byali mukola Eddie Mutwe. Let me tell him this guy General Muhoozi Kainerugaba, the son to General Kaguta Museveni. Whatever you are doing to Ugandans, they will do it to you. Just quote me right, Whatever, let me repeat it, Whatever you are doing to Ugandans, they will do it to you. Whether you like or not, whether you love it or not, whether your father is alive or not. Whatever you are doing, buli kyokola bannayuganda olwaleero bajja kukikolaaganya ate gwe kijja kuba so worse.
nenga bwekimanyi buli kyokola bannayuganda n'okyewaaniramu nobatulugunya nowewaana nobasala enviiri nowewaana they will do it to you. Just know your time is coming and it's very soon. Ate abo bakwetudde bakuma ba SFC, they will do it to you. Just remember that one day your time is coming. Yawandiisa ebigambo bino gyatubiyitemu. Yagambye Eddie started crying as soon as the boys grabbed him. His runyankole is improving these days. Bwenu mutandise okukaaba okuwoloma nga mangu ddala basajja be yatumye bakamufuna. Mbulunyankole lutandise okukyuka kati tutandise okuvaamu omuzinzi. N'agamba Kabobi is our boxing match. Kabobi is our boxing match still on. Nti Kyagulanyi Bobi Wine olwana lwaffe lukyaliyo. Bye bibuuzo byali mu kwebuuza. I can't release Eddie now. It will be unfair to me and him. He is learning Runyankole and we are both training for Kabobi. Mbu okuta Eddie Mutwe sitajja kumuta kati mukubanga kijja kuba kya bwenkanya okumuta. Ya mbu ng'akyayiga Runyankole ate nga bombi bakyali mu training Eddie Mutwe ne Muhoozi ey'okuba Kyagulanyi n'okawutu katulinde. Eddie is looking very smart these days. The boy have turned him well. He salutes Muzee's picture every day before breakfast. Mbu Eddie Mutwe kati alungiye mbu abalenzi be abatulugunya boono mbu bamutadde mu line mbu buli kumakya akeera kuwa salute bifaananyi bya General Museveni nga tannafuna breakfast. Kale ate muli bamulaba ki? Let's wait and see. I captured Nopu's military commander like a grasshopper. Nsenene. If they keep on provoking us, we shall discipline them even more. Mbu yakutte omuduumizi w'eggye lya Nopu. Ng'ensenene. Okitegedde mbu singa tunayongera ogenda maaso nga tubagamba okubajja mu ntebe. Mubajja tuyigiriza empisa n'ebisingawo. Now let me tell you this. General Muhoozi Kainerugaba. Your son to a dictator. That dictator is soon going. And know this. Whether that dictator is still alive or dead, you will pay for these crimes against humanity. You will pay for your actions. You will pay for whatever you are doing to Uganda. Bino jabisa sulira muganda wange obo yagala, oba toyagala, oba olidduka mu Uganda ogende Rwanda, oba toliddukamu. Bro, ojja kubisasulira. Ate byonna by'oli mu kukola bannayuganda ne bijja kukolwako. Aye n'ebisingawo. Just get to know that. Era bikole weeyagale mwaka olwaleero. Kubanga ekyo bannayuganda bagenda kuyagala nga bakonkobola. Nga bajja kukolobola. Just wait for your day. Is coming sooner. Your day is coming sooner, boy. And we will pay for whatever you are doing, boy. Ano mulenzi tamanyi. Muwulira muli ba kitalo. Muwulira muli ba kabi. Muwulira muli ba maanyi nnyo. Boy, twatwaye banene emirembe engalo. Tunakyo mukoze Eddie Mutwe to dehumanize him. Mubikoze kuze bannayuganda mba dehumanize. Naye baganda bange. Time egenda kutuuka. Ali time doli genda kutuuka. Twaba bino Eddie Mutwe byatunula. Mwalete mumujja bino biwero. Bino biwero. Now let's see. Bannayuganda bagamba kikwenenso. Breaking news. Museveni ne mutabani we Muhoozi batadde ebifaananyi bya Eddie Mutwe nga bamukubye azimbagatanye face erimu n'omusaayi. Naye kiki kye baluubirira mu kino? Baagala kugezaako kutukanga. Baagala tukuliyetinga mu fear. Tetujja. Komuledi wenna gy'oli njagala okitegeere nti Museveni buli kyayagala agenda kikola. Naye naffe kye twagala tugenda kikola. Twagala mmujja. Ate tugenda kikola. Byonna bikola kutupoyesa tupowe. Tunafuwe emitima. Otegedde naye ekikyasinze obukulu mu lutalo luno bwe kujjako Museveni. Byonna tugenda bitereeza. Sawa zino batulaze komanda waffe Eddie Mutwe bye bamukola nga bwe mubiraba. Naye bayina bannayuganda be babikola nga tebalina mu byabufuzi. Ekyo nkikubuulira. Eddie Mutwe nozowulidde bino babikola to demoralize us batumalemu amaanyi
batutiise batukange batulage nti temusobola mmwe kati nno bannayuganda ate kati banyivu. President Yoweri Kaguta Museveni ekyokuwamba abantu n'obamalira mu makomera tekijjaawo nti okula enkya n'eggulu balowooza n'omubiri gukoowa ate era tekijja kutwagaza aga Katonda mu ggulu tukukooye bukooye obukulembeze bwo okoze ekimala muzeeyi tukukooye ebintu byonna bikyuka n'enkumbi erima n'eggwerera amazima amatuufu muzeeyi tetulina musango naawe ne bw'onootutta n'otumalawo tekijja kugamba nti omufu bwe yafudde omulambo ne gukwagala amazima amatuufu tukukooye obukulembeze bwo tubukooye nga tetulinamu nakwekwasa kwonna emyaka egyo gyotufuzeeko alhamdulillah gyegyo tewaliwo nsonga yonna gye tukugamba neegi muzeeyi tetulina nguudo okimanyi muzeeyi tetulina ddagala mu malwaliro era n'ekyo okimanyi ate ekirungi ekiriwo naawe wennyini totwagala kati gwe tugenda kwagala kubanga naawe totwagala toyinza kubeera ng'otwagala ne tuba nga tetulina saavisi tetulina ddagala mu malwaliro tuzaala ne tufiirayo tetulina bujjanjabi tetulina nguudo tetusoma bigenda mu maaso abasoma tebalina mirimu omuntu asoma nafuna diguli n'agenda mu bukomba bokisi kati ebyo toyagala tubyogereko ekikuwambya abantu n'okubatta n'okubatulugunya n'okubajjamu enjala n'okukola ki kikutuma nti nno olwo tujja kwagala gwe n'abakuli ku lusegere bwe bagattagatta ebyo by'otukola bikutwagaza ddala bikuweesa credit ekutwagaza ye bw'alowooza bwe wali ojja mu buyinza wetugamba nti abantu abakolanga ebyokuwamba n'abantu n'okukola bitya byonna by'ensonga gye wajja otugonjoolera kakati amazima g'otandise ogatulaga nti muzeeyi ebyali emabega gwe wabikolanga lwaki tukugamba wetutu kubanga kati byokola kubanga singa wali tewabikolanga byandibadde tebiriiwo olwaleero kitegeeza gavumenti z'abali wazivumaganyanga naye gwe wali emabega waazo ng'obikola kubanga lwaki ne kati byebigenda mu maaso bali abaabikolanga baafa byaddamu ne bidda ng'ate bannannyini bikola baafa kitegeeza gwe walinga obikola kubanga gwe yabikolanga era okyaliwo dasuwayi bigenda mu maaso tusaasire olekeraawo okututtira abaana tusaasire munnange olekeraawo okutusibira abaana abalenzi ab'obulenzi be tulinamu essuubi ensi yonna beerinamu essuubi okyalinayo emyaka gy'ogenda okwongerako ogigula emyaka bagigula ogenda kudda buto oba wamba n'obanuunamu omusaayi ne gukuzza buto munnange kitaffe bwe tunaakugambako nti oyo bamunone bannange twogeza bulumi munnange abaana baffe baleke edi mutwe mute na bonna abali mu prizoni bate taata tukwegayiridde bwegayirizi nammwe mwennyininyini abamuli ku lusegere n'ababawamba n'ababatwala kyemukola tekiriimu tekiwansa tekigattako tekigenda kutwagazisa era ne bwe tunaaba tufuddera emirambo gyaffe tegiri kwagala era tulibeerayo nga tumanyi nti otusse naye tetukwagadde bannange tetukwagala free edi mutwe mumute n'abalala bonna mubate owulidde bannayuganda bongera kunyiiga bannayuganda bongera kukulemera ku nsonga General Museveni yalowooza mbu abikola bino agenda tumalamu amaanyi agenda tupondoola tewaliwo ogenda kupondoosa omulama gwe tuliko gwa kujjako ola bw'oswaza omusajja n'omuswazaswaza booti okitegedde nomulowooza muno singa noswaza omuntu ng'alina kyakoze bino babikola bayeekera babikola batujju okitegedde nti oyo omusajja oyo awakabinja bwe kati omusajja oyo amutemu okitegedde n'okola omwana wa muno booti gwakutte nga talina kyakola tali mu kukulwana tali mu kwekalakaasa talina gwakuba miggo wabula omuntu ali ku mirimu gye ne kubanga nti alina obuvunaanyizibwa bwaliko nti ye mukuumi wa Kyagulanyi bawoza abaana bomba abakuumi ba Kyagulanyi ne batumalamu amanyi batutiisalisa abakuumi ba Kyagulanyi tuli bangi ate abaasala lwerwe bano basaagana okusaaga n'abeera nga takyawamba bantu baffe
Unaku Museveni lwali akitinga nomu n'abeera nga takyawamba bantu baffe tujja kutya nnyo ekyo nkikubuulira tujja gamba ayina kabadiki akalala ke tutamanyi naye bw'olaba awamba abantu baffe awo twamubalira waawo abakomuledi bonna abali mu nsonga zino bakimanyi bulungi nti Museveni sawa yonna asobola okuwamba bw'oba waddala olaba n'abatali baddala abateekayo mubeesige mufune trust eriye eribbo mulowooze nti nabo balwanyisa Museveni naye nga bali mu bulimba abamu abayakikola kuba promotinga naye waliwo bakomuledi bannaffe abaddala bateeka mu makomera ng'akikola kunafuya mutima gwo kati gwe bw'onafuwa omutima then ye Museveni aba awangudde oba ompulira bw'onafuwa omutima Museveni wali aba awangudde kati oli surprised okuwamba edi mutwe gwe gusoose anseriti nedda oli surprised okuteekayo Geno Gaddafi basoose okuteekayo anseriti nedda kati obadde osuubira ki muyiga olutalo luno mutegeere lwe lutalo lwe tulwana ffe twabagamba ne tubagamba ffe tuli ba sniper nze ndi sniper olina okufuna akafa akalungi bw'okubira ki bw'ogenda okukubira ki bw'ogenda okukubira tageti nze era ffe tulina akafo ke twanoonya bufofofe eyo gye tukubira ki tageti zaffe kubanga tukimanyi nti naffe Museveni atutagetinga era senga kyali kyangu nnyo senga mwawulira dde emivuyo wano naye mukitegeere nti oba wendi oba siriiwo oba Edi Muto bw'ali oba taliiwo oba Sadamani oba Mosquito oba Robert Kireizi oba ani nga bw'ali oba taliiwo tekiina we kitaasiza Museveni kubanga bannayuganda Museveni banyigiriza bali miliyoni 4+ ate baagala agende ekyo nkikubuulira omulimu gwo tugukoze message gye tutadde etuuse mu bannayuganda bannaffe mu buli kasonda ekyo nkikubuulira tukuliyeetinzeewo Bakyagulanyi millions all over the country ekyo nkikubuulira amaanyi ge mubadde muteekamu gonna tegabadde ga bwereere ekyo nkikubuulira si ga bwereere saawa zino obuwulira mu minisita ka minisita ka Museveni mbukali kuwaana wankyukakyuka nze omwana gwenjagala ennyo bamuyita Sadamani lwaki toyagala Kasuku lwaki toyagala Eddie Sendi lwaki toyagala Eddie Sendi kubanga Sadamani gwakuba ate gwe gwokolera ekyo reverse psychology gwe mukola oyo gasi yaffe twamubuukira ddala nozowulira bannayuganda babuufu tebakyalimbibwa na bintuntu byammwe simanya katubalimbemu kano simanya katubalimbemu kali abantu bagezimu kati Muhoozi Kayine Rugaba muli owulira yeggwa asoose mu byafaayo okuva mu famire erowooza nti yabwa Katonda nti bo bakatonda ati bwe bagaba obulamu era be bajjawo be bawayina era be bavuwasa gwe bayagadde buli oluza gwa asoose era kwebula bajjukiza bannayuganda bino babikola ffe kututegeera tekera lutalo olwabwe lwe bateeseteese olwaffe lwe tubasiikira lwe batya bino mugenda bikola bwe tubimanyi mugatukwana mutumenya amagulu mutusaleko enviiri mutusaleko ebirevu mutusaleko amatu mutukubisa amasanyalaze byonna mubikola kubanga mutidde olutalo olubatwala wallahi muyina okugenda byonna mubikole ningino bajjukiza mu byefataliyo gavumenti oba bufuzi bukola bye mukola nga butandika butandisi byonna bye mukola biraga bulazi nti obudde bubaweddeko era mugenda bino bye mukola kati biraga bulazi nti obudde bubaweddeko era mugenda Edi Muto mumukutte mwe muyina machete mwe muyina smart mwe muyina Gaddafi na buli omu teno magenda ku backing up tugana kale kusirika ne bamufa mutya kisoboka ate abannagona bagenda situka bagenda bagoba situka era bagenda bagoba mukasera katuufu mu budde obutuufu olaba mukwano ngo mutayina mukwano akola ebikola byo mukwano mu budde bwabyo mu butuufu bwabyo kati ate pa bayina ko obuchayi tugana balaga obuchayi bafu mu kasera katuufu ekyo kye bakakasa esetoze mago tutekera nga mumaze n'okwedeka mukole violence nga ye mwagala terugenda zigwa muze trap zammwe akadeka gwe mutawani wa Museveni mu ndoma kulabula yagamba kyenenya bino mubikole naye fete tutidde we are not intimidated kati gwa bitegedde gamba nti Asadaman Makere nozowulidde Geno Muhoozi Kayine Rugaba nekitaawo byonna mubikole ne bannayuganda they know exactly
Okitegedde bamanyi amazima era bamanyi what to do and they are doing exactly that one. Okitegedde mujja kakasa nti bino ebintu si bya muzannyo bino ebintu si bya kusaaga. Bannayuganda bali so ready okubatekinga over. Mwenza okuloza muli b'amaanyi mwe musoose okukwata emmundu kubanga mulina amaalo. Ne muganda wange, your time is coming to pay. The paying time is coming and you will pay.